aba Piero yu tebali anguzi, aba Piero yu bali clean. Waliwo ababadde ababbi mu gavumenti ya President Museveni bali mu Piero yu. Mumanyi omugenda mugamba kale bweyogera ku Kabanda, bweyogera ku Gundi Mawanda, bweyogera ku General Muhoozi owedde bajja kutta. Nonsense. Lino eggwanga lya Muhoozi. Ate mu bantu be mumanyira nze temugeza ne mumanyira nze siri mu abwe mumanyira. Muzei naye batutandika kulowooza nti kale Museveni waba avuddewo tuleke Muhoozi naye muvubuka munnamu si muvubuka munnaffe. Alright, Sseggwanga gyekoma okwereega gyekoma okukaluba omuwula, gyekoma okukaluba omuwula gye bakoma okugifumba essaawa empanvu. Kaakati wuliriza, General Muhoozi okulwanyisa enguzi emaze emyaka 40 nga gavumenti ya kitaawe yagiremererwa. Kaakati nno waliwo ebizuuse ebyongedde okwera ng'ate omusajja bimusobako. Gy'okoma okuleekaana si gy'okoma okuwulirwa, wabula n'ayogera empola naye awulirizibwa. Kati mu kino kye ki? General Muhoozi okuteekawo ensasagge eggwanga n'alissa ku bunkenke ng'akutte omukyala Anita Amongo nti yasinga obubbi, yasinga obulyake, yasinga obukenuzi. Nkusaba osooka osirike, nkusaba osooka owulire ebigambo bino. Akatambi kano ngo kataddeko ekigalo tunaavaawo otegedde ani asinga obubbi, ani asinga obukenuzi. Era General Muhoozi kino agenda kukyogerako atya. Emyaka 40 nga kitaawe General Museveni tewabulwa yali mu bukulembeze. Omukyala Anita Amongo emyaka 6 obugagga bwaliko, amaanyi gateereddwako geewunyisa. Sooka owulire bino ate mu butongole tusimbule nga n'ebya Nabbanja ayolekedde kusibwa. Joero Ssenyonyi bitiisa mu NUP. Ebigambo kankomewo tubyogere nga ddala omaze okutegeera amaze mu woofiisi emyaka 40 n'amazeemu emyaka 6 ddala ani yandigwanidde okusooka eruzira okuteekako ekigalo kikulu nnyo akatambi kano katambule nnyo. Akamwesi is owned by Salim Saleh and Hope Mwesige. Aya Hotel is actually owned by Yoweri Museveni. JM Hotel is owned by Janet Museveni. Greenland Towers, owned by Janet Museveni. Roofings, owned by Janet Museveni. Samia Dairy Corporation, owned by Yoweri Museveni. Malaysian Furniture, owned by Yoweri Museveni. Nakumet Complex, owned by Yoweri Museveni. Cham Towers, owned by Yoweri Museveni. Crested Towers, owned by Yoweri Museveni. Imperial Royal Hotel, owned by Yoweri Museveni. Imperial Resort Beach Hotel, owned by Yoweri Museveni. Bidco Factory, owned by Yoweri Museveni. Umeme, which is the pain of 99% of Ugandans, with the poor electricity supply and the most exorbitant tariffs in the region, owned by Muhoozi Kainerugaba, the son of Yoweri Museveni. Uganda Telecom, owned jointly by Muhoozi and Janet Museveni. Entebbe International Airport, owned by Yoweri Museveni with some interest of Sam Kutesa. Orient Bank, Sam Kutesa. Garden City, Yoweri Museveni. Zain, Salim Saleh. Warid Telecom, Amelia Chambade. MTN Uganda, Yoweri Museveni. The ARV's Drug Factory, Yoweri Museveni. Speak Resort Munyonyo, Yoweri Museveni. WBS Television, Yoweri Museveni. There are many others. Alright. Simanyi, mwaka gwa 1986, General Museveni we yakwatira obuyinza, yali alina bya bugagga byenkana ki? Yali mugagga kyenkana ki? Kakati olunaku olwaleero by'owulidde mbu byonna bya bugagga bwe, mbu byonna bizimbe bye, nga tukyatenda ennyumba
eya Anita Amongo ey'ekigo, nga tukyatenda ey'ekisaasi, nga tukyatenda ey'ennakasero, nga tukyatenda ennyumba ey'ebukedeya, nga tukyabuuza ennyumba ey'ekiro efaanana etya. Kaakati no General Museveni bino byonna ebyogeddwa, bino byonna ebisomeddwa, ate omwami omugenzi n'akugamba nti n'ebirala bingi nnyo ebigambibwa okubeera nga bya General Museveni. Emyaka 40 bwe bugagga omusajja bw'aliko. Akola mulimo ki? Yakugamba nti omwezi afuna miliyoni ezitasoba mu 3 obwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero bakulaga nti omukyala bino by'ayina bye bisinga okubeera ebyakabi, bye bisinga okubeera eby'obugagga munda mu ggwanga lya Uganda, era nti n'ensimbi z'ayina yakyasinza okubeera ne ssente empitirivu. General Museveni ne Muhoozi Kainerugaba nga basibye akakookolo bannayuganda. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu nno gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi, omukutu ogukuleetera akatambi mukwano gwange, akoogerwako n'ebyogerwako n'obyerabirako ate n'amaaso go. Akatambi nkusaba kandereko ekigalo katambule nnyo. Gwe Nikolaayi gwe ogwo mulimo gwo gwa kukera kukassa ku booda, ate ab'e Dubai bonna abali mawanga aga Buwalabu ne basobola okubeera nga bafuna akatambi. Kakati nno ggwe mukwano gwange Kakeeto naawe akatambi katambuze nnyo. Maama wo e Switzerland nyongera okubeera nga nkutumirako. Kevin mukwano gwange nyongera okubeera nga mukoonako. Ne Muzeyi taata tumussa mu ssaala ayongera okubeera nga ate akuba ku matu. Bwe twene Japan ebigambo yongera okubeera nga obitambuza, n'ab'e China akatambi balina okubeera nga basandula bakafuna butereevu nnyo. Kakati bwe butyo nga General Museveni ebyobugagga bwe byalina biyitirivu ddala, nga n'ekimu ku kizimbe ebisomeddwa omusajja omugenzi agamba nti Aya Hotel ya General Museveni, kyokka nga ate gye buvuddeko twawulira mu paalamenti ya ggwanga lya Uganda nga General Museveni alagira paalamenti eyise ensimbi ziweebwe nannyini hoteeri eno asobole mbu okusasula ebbanja eryali limulemeredde okubeera ng'asasula mbu nannyini hoteeri eno lye yeewola mu ggwanga erya South Africa. Mbu era hoteeri eno kikulu nnyo, kya bugagga nnyo munda mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza, General Museveni ng'agamba nti hoteeri eno bwe banaagitundira ku nnyondo egenda kubeera nga munda mu ggwanga erya Uganda etusaze, wabula nga takkiriza hoteeri eno bannayuganda bafulumye ssente mu paalamenti bagigule efuuka ya Uganda, bagigule ku musajja ono asobole okusasula ebbanja, wabula nga ye agamba nti tukwate ssente tuyambe omusajja ono tuzimuwe asasule ebbanja ate ne hoteeri ye agisigaze. Kaakati wano Uganda tuba tufunira wanga bannansi mu kifo ky'okukwata ssente zino ze tugenda okuwa omusajja ono asasule ebbanja erya hoteeri emu. Lwaki tetwakwata ssente zino ne tuzimbamu hoteeri ezaffe nga 3? Omuntu wa wansi gwagenda mu maaso n'okwera ng'osasula ensimbi zino. Jjukira omusajja akugambye nti eno hoteero ya musajja yennyini Kabwejungira, kyova olaba nga yateekawo embeera ey'okubeera nga ate ensimbi zino zimuweebwa mbu nannyini hoteero ayali tayogerebwa mannya ge. Kaakati olwo bw'osasula otya ebbanja ly'otamanyi lwaki baalyewola, gy'otamanyi gye baalyewola, n'ani eyalyewola nga tomumanyi? Abasajja okunyagula eggwanga bakuteekamu saayansi mungi ddala, obubadde buba bungi. Kakati olunaku olwaleero twongedde okubeera nga ate tukakasa lwaki Honorable Betty Nambooze yavaayo n'ateekawo ekkuuli mu kubeera nga ssente zino zigabibwa oba nga ziweebwa omusajja ono amanyikiddwa nga Aya. Kakati mu mbeera bw'etyo ne kampani nnyingi ezizze nga zifuna ssente okuva mu paalamenti era nga General Museveni yalagidde. Ojjukira bulungi nnyo ensimbi ezaali zikwata mu biliyoni 7.5 ezaaganibwa okgenda mu malwaliro, ezaaganibwa okgenda mu masomero, ezaaganibwa okgenda ku nguudo, nga General Museveni agamba zino baziyambe kampani baziwe ssente zino zisobole okubeera nga zeddaabulula. Ddala kampani ezo z'abaani? Nze naawe tukatandise ak'olunaku olwaleero. Ebya Anita Amongo bikyagenda mu maaso n'okubeera nga biranda, yadde nga byamaze dda okubeera nga bizuulibwa nti mukwano gwange eno firimu ewedde emirimu, mbwera eno sikuriputi ewedde, ng'omusajja General Muhoozi Kainerugaba alina byagala kubeera ng'ayisaawo wakati mu kubeera nga balwanira obuyinza okusigala mu famire yaabwe. Wabula ebyo byonna nga tetulina kubeera nga tubitunulira, njagala osooka owulirize. Nakugamba nti waliwo ekyuma ekyaleetebwa munda mu ggwanga lya Uganda nga kyagulibwa obuwumbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo okubeera nga kino kigenda ketta amasimu
kiriko software asobola okuzza message, kiriko software asobola okulikollinga essimu ze wakuba, kiriko software asobola okutrackinga essimu, ate kiriko software asobola okulikodinga buli ssimu yonna ekubibwa ey'omuntu gwe baagala okubeera nga bategeera ani gwayogera naye. Kakati olunaku olwaleero wakati mu kunoonyereza mu kufeffetta omukyala Anita Among amasimu ge gaamaze dda okubeera nga gamuggibwako, era nga General Museveni agamba nti omukyala ono alina okubeera nga amunoonyerezaako paka amutuuke mu byenda ategeere ddala abadde akolegana naani, kubanga kigambibwa mbu omukyala ono y'omu kwabo mbu abadde basomola information mbu ne bagiwa ekibiina kya NUP. Wuliriza ku mbiranye ebaddewo wakati wa NUP n'omukyala Anita Among, ate aba NRM bagamba nti ono y'abadde abawa ebyama naddala ebyo ebiri munda mu State House. Kati njagala owulire ekyuma ekyagulwa ku nsimbi ey'omuwoomusolo engeri gye kitandise okubeera nga kikolamu emirimu gyakyo nga kitandikidde ku masimu ag'omukyala abadde sipiika wa ggwanga lya Uganda Anita Among Nalongo Magogo. Security operation eyakolebwa Nakasero egenda okuggwa nga essimu z'omukulu bazirina, era tutegedde nti akadde kano bagenda maaso n'okuba nti bakola forensic analysis eri mukolebwa ku ssimu za Madamu Anita Among as part of the widening corruption and illicit enrichment probe egenda maaso essimu bazirina. Kakati mukadde kano tetutegeera bulungi security agency ki eyina essimu za Madamu Among, kubanga ebitongole ebiwerako ebya security omuli CID, military intelligence ne state security units endala zibadde involved mu operation ezakolebwa Nakasero ne ku makaaga ag'ekigo. Tetumanyi baani abazirina, wabula batugambye nti mukadde kano forensic experts basuubiddwa, aba forensic basuubiddwa okukola examination ku masimu ga Madamu Anita Among abadde ayogera naani, banoonya ki communication records ani gwabadde ayogera naye, ekirala balabe financial records ku simu zibeerako. Kati nga gwe bonaabeera n'essimu nga wasindika 10,000 Airtel Money neekulaga nti osindise 10,000 n'obisigazaamu, kati ne Madamu Among bino bye bajja okukebera ofoosi olw'essere 10,000. Okitegedde? Kati balina okukebera financial records ze ku simu kuno balabe oba balina kye basobola okufuna. Bakebere electronic transactions nga bonaakwata essimu oyina app eya banka n'obaako b'osindikira oba n'obaako transaction na gyokola nga oli ku ssimu, ekyo bajja kukikebera. Ne information endala that could aid investigators abali mu kunoonyereza, information endala yonna eyinza obbayamba. Kadde kano ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati tutegedde kino ku kyamasimu batugambye ba investigators abali mu kunoonyereza ku AAA bali interested okusinga betaaga okulikavalinga deleted messages. Osindika message nomala ogidiriitinga kati bazeetaaga bazirabe, banaasobola batya ngenda kubuulira. Baagala okulikavalinga deleted messages mu simu ye oba mu simu ze ez'Among, bagende maaso n'okukebera call records abadde akubira baani ebbanga lyonna Among, era bakebere documents and digital communications zonna zabadde agenda maaso n'okuba nti akola. Bw'aba yasindikanga message n'amala n'azisiimulamu, basobola okukikola oba nedda, basobola oba nedda. Kakati kankubuulire, tewali gavumenti efuga myaka mingi n'esigala nga nsiru. Era nga bw'atali mugagga musiru, ekyo nzikiriza nti taliiyo. Katonda tayinza kuwa ssente n'akulekera obusiru. Katonda olunaku lwakuwadde ssente lwakuwa n'amagezi. Tewali mugagga musiru, kati omugagga ya Among. Nti buli kintu akiteeka awo. Kakati n'ekirala, era tewali gavumenti nsiru
nedala nga gavumenti ekulembedde emyaka 40 eba tekyali nsiro oba olimba ebangezi bemanyi buli kimu. Kakati ne tutegeera bino emyaka mingi egiyise, mu myaka egiyiseeko emabegaawo Uganda security and intelligence agencies have significantly expanded their cyber and digital forensic capabilities. Bayongeramu nnyo si bye biri ebyalulira gavumenti gye mwali mumanye yabayeekera, kati eno naye eri somehow digital. Ebintu ebimanyi batugamba nti abakulu mu security y'eggwanga lino nabo tebatudde, sebo nabo bayongeramu, bayina cyber and digital forensic capabilities za kika kya waggulu. Essimu bagitinkuula ne essimu bagitinkuula ne bagitegeera, okitegeera. Era nti mu digital forensic capabilities abakulu zibayina mu Uganda kakati by investigators batulaga nti bayina obusobozi to extract and analyze information from electronic devices using advanced technology. Government eno je ene kukulembera erina abakugu mu kukola abasobola okwe-extractinga messages wazisimula ne baddamu ne baziraba ne bakola analysis ku information mu devices basanze nga beeyambisa technology ow'ekika ekya waggulu. Security experts bagamba nti such systems and advanced technologies are capable of retrieving okuzza messages wasimula, even deleted files bazizza, messages and other data from mobile phones and digital storage devices. Osaga ngoba wabisimu tiimu ya General Kaguta Yoweri Museveni eya cyber and forensic oba wabisimu yo buli kimu ne bakikuddiza ganti bino eno wagisimula na kuzomwezi bwezi kikakati yino kino wakikola bwerefu ne bwerefu kakati kye kino kati nti kisuubiddwa bano be bagenda kibeeramu essimu bazitinkuule balabe yali ayogera nani, sente yazisindikirani, yazifuna atya, nga zivaawa, bakuŋŋaanya obujulizi bagenda okuba mu kooti nga babulina. Kakati mbagambye nti tewali mugagga musiru, bannange taliyo, tosobola kumanaginga kawumbi ka sente n'osigala ng'oli musiru, ng'oli weewe, ng'oli bw'otyo ofuuke obeere miliyoniya ng'amagezi toyina, obeere biliyoniya era nga tonnafuna magezi, otuuke ku level eya triliyoniya nga batugamba ngera toyina, tekisoboka. Kyokera mbagambye tosobola kulembera abantu myaka 5 egisooka ngera tomanyi kyakukola, myaka 5 egiddako, myaka 2, myaka 3, myaka 4 waakira obeera olina obukugu obujjako Facebook ate tebagijjaako bweri, okitegeera. So omuntu asobola kulembera myaka 40 n'olowooza nti naye akyali ati aba mugezi. Kakati katulinde tulabe ani. Yes, okay. Awo we tuli ebyomukyala Nalongo bikyagenda maaso n'okwera nga biranda. Bano abasajja nga bakutaddeko ekigere naddala nga bakufunnyemu okwekengera, ekyamazima bakola buli kimu okukuleka nga ate oweddemu akaniguusa nga bakufudde ekikuta kya kikajjo. Kale no nabwe gutyo obunkenke bukyaliwo, okutya kukyaliwo eri General Museveni famire yaabwe yonna okwera nga obuyinza omukyala Anita Amongo yabadde mbu ayagala kubeera nga ate abalivula kubajja mu ntebe gye bamazeemu emyaka 40. Bano bakyamwekengera nnyo, bakyalina bingi nnyo ebanoonyereza nga tebikwatagana nkugambe na bya nsimbi zokka, yadde nga bano ze bakulembeza, yadde nga bano ze basoosowaza, yadde nga kyekifaananyi kye balaga ensi. Naye nkugambye nti waliwo amawulire agali munda agamaze okubeera nga gakakasibwa abasajja abakugu abakubira tooki ewala ne balengera nga bategeeza nti wano waliwo ebyobufuzi ebiri mu kugenda mu maaso okubeera nga bizannyibwa, era ng'omukyala Anita Amongo okubeera nga essimu ze zaawambibwa nga batuuse n'okubeera nga bagenda kuziteeka mu kyuma ekyagulibwa ku nsimbi y'omusolo obuwumbi obuyitirivu, okubeera nga bazikolako forensics. Baagala kumanya abadde ateekateeka ki, abadde apulaninga ki, bye yavaayo ne yeegaana nti ayagala kubeera nga akwata mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Ekyamazima teyabyogerako
oba ababyogera abaali bamuteekeddwako nga bambega baali bamuwaayiriza. General Museveni kye kisinga okubeera nga kimusiiwa. Singa mu byonna banoonyereza mu ssimu tebasangamu kigambo kya Anita Among ng'ayogera nti ayagala kubeera ng'akwata mu buyinza gye bujja, ono emisango gyonna buyinza okukera ku makya nga gimugiddwako era n'asigala mukwano gwange ng'ayinaayina ng'abalala bwe bazze nga bayinaayina munda mu ggwanga lya Uganda abawommensa obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi z'omuwi w'omusolo, naye nga bavaayo ne bakakasa nti bo tebalina interest mu ntebe. Olwo General Museveni aba talina kubeera nga abazzaako mukono okuggyako okubaleka ate ensi neeyongera okubeera nga ebasabula. Nkugambye nti okunoonyereza okugenda mu maaso kwonna kwa kigambo kimu bibiri, ensimbi abadde azijjawa, abadde afuna zaaki, abadde atereka zaaki, obugagga bonna abadde akuŋŋaanya, ekigendererwa ekikulu kibadde ki? Bwe mubaamu ekigendererwa eky'okukwata entebe ey'eggwanga lya Uganda, omusajja Tibwabulwa wanajja kubeera ng'asimba ne Nakakongo okulaba ng'omukyalo ono ate amuggalira emyaka n'ebisiibo. Ne bwe kitaabeemu, nkugambye nti n'olunaku olw'enkya oyinza okumusanga ali ku street ng'alya chipusi, mukwano gwange ng'ebijanjaalo abiriisa na buti. Kakati njagala nkuwe amawulire gano ogawulire olye n'enteekateeka za General Museveni n'obubadi bwazze ng'azannya nti ekyamazima ono okulwanyisa enguzi, obulyake obubbi n'obukenuzi ono si kyaliko era si kyakulembeza yadde ng'ate mu bannayuganda kyabalaga ne mawulire kyekirimu. Bwe tubivaamu kugambye nti omukyala Nabbanja Musafiri essaawa yonna n'okubanga naye mukazi wattu ali mu nju yakwatibwa ebigambo ebivaayo byennyamiza bitiisa, ono naye ali ku kanaayo kyani. Joel Ssenyonyi waliwo ebigambo ebivuddeyo byogenda okubeera ng'owulira nga baagala okusiga ekifaananyi nti ne mu NUP waliyo buli bw'enguzi. Kakati Joel Ssenyonyi ekimuteekerwa mukwano gwange bitiisa, omusajja azze alwanyisa enguzi emyaka n'ebisiibo ate batandise okubeera nga babungeesa ebigambo nti ono y'omu ku abo abadde bakolagana n'omukyala amanyikiddwa nga Anita Among, era nga wano mbw'avaayo n'amwambalira mu paalamenti ne beekaza ng'abeewalana era nga ye alwanyisa enguzi mbunga naye enguzi ate musajja wattu mbw'agiwoomerwa. Ngenda kubeera nga mbikuwa oyongere okwewuunya propaganda wa NRM sako ne General Museveni okwagala okuteeka ekibiina kya NUP ku ttaka n'okukisaanyaawo nga tannaba kubeera ng'omulamwa guno omusajja agusuula muguluka. Ati nkusaba osooka owulirize ebigambo by'omusajja ono. Wuliriza otegeere obuzannyo, otegeere obukodyo General Muhoozi, General Museveni akabaddi ke balimu olwaleero nga bazannyira ku by'obugagga eby'omukyala Anita Among. Wuliriza. Njagala bannayuganda bonna batula bategeere bulungi. Tewali lutalo ku nguzi. Ku bino byolaba emmotoka bazitika bazijja mu maka ga noga tewali lutalo. Ndoza kanti demutegeere bulungi. Tewannabeerawo lutalo ku nguzi. Ekiriwo kye tulaba kiki? Webale kubuuza. Waliwo olutalo lwa power. Lwa buyinza. Perfect. Era nakugamba wano luli oluwedde naye njagala musajja gwe wetegereze nnyo ebigambo bye nkugamba ate wetegerezere enkola ze mba nkunnyonnyodde. Ekisooka nagamba wano ekintu ekiyitibwa mafia, dictator ne intelligence organization bikyuka 10%. Yes, enkola yabyo zino intelligence organizations zola CIA, Mossad, ate enkola zazo nazo ziringa za ba mafia. Dictator enkola ye efanagana na ya mafia. Ne mafia enkola ye efanagana nga kyolaba kakati. Katika nga sinayogera kintu kyonna nkuwera yini emotegere enkola ya mafia. Mafia akutuma tani yenjaga n'ogidelivaringa bo n'okwatako half kilo n'akuzula ntwakuteko half kilo akutemako engalo 3 ese kyokka walese trailer erimu obukadde 4 obwa dola nawe wakuteko half kilo. Lwaki takubira kubba akubira butatestinga bwa mafia doni kyekikubya. Anita takubwa lwakubba akubwa lwaki lwakwagala kutestinga ku power. Ebyo yabyega. Leka nkubuulire nze nkubuulira kati kwegana kirala n'okola kirala. Abadde abaza
ekikubya Anita njagala nsi yonna etegeere bulungi ekikubya Anita sikugula motoka sikuba 3 billion nagula Rolls Royce boba billion 3 mu government eno bakwata ate ye kakati ekyamukubiza kwefaananyiriza ng'omuntu ayagala power yajidde mu kifaananyi kya power abaza akompitinga ne CDF ku level si ya mukulu kanso honorable yagamba leka mara kunyonyola ebintu bino bitegeere bulungi yete yegwanyizanga gwe tofaayo ye banayo first bali Museveni yaganja ngenda fuga emyaka emeka 5 afuze emeka banayo Uganda bibamulonda kati ekyo nkizeemu esebo mana budde nakake isebo nagamba nawe soma njagala osome ebintu bino kakati njagala otunule ensonga zino zitegeere bulungi Anita Among controlling electoral commission era empitamu gye yayitamu yeewuunyisa ne Museveni so nga bombi si balungi nnyo mu kalulu k'amazima n'obwenkanya naye ono Anita Among ate ono yakola ki yamutya naga nti ayina kansingako ate oli ye mafiya ddooni oyo wakitegeera kati onaga nti ayina kansinga ebintu Anita Among bye yakola abamwesimbyeko banna n'otuka ku electoral commission nga tebaliimu amanya gabwe tegaliimu yalaga Museveni nti ngukubanga Messi gozanyanga Pele ekyo nekiteeka wali electoral commission is an institution esebo Anita Among abadde agicontrollinga judiciary osobola okwabira Anita Among omusango nga lwaki tomuwabi njitadde wali judiciary acontrollinga parliament ezo na center of power no chenjogera katata antegera bulungi nnyo ono simbwa ate ne mu intelligence gyali byamugora mu UID kye kimu kuga bwe njogera kya intelligence soko mundekero bwe njogera kya intelligence akitegeera bulungi kata mutokidde atane so kutegeera kati oluyimba lukoze eki chenjogera kakitegeera bulungi acontrollinga parliament acontrollinga NRM structure Anita bali kololo yakwata structure yona mu ngalo bwati nga gwayagala yayitamu Anita Among ne sente ze yakozesa wana yasinga okufuna obululu obungi yasinga okufuna sente nyingi naba NRM ne bacomplaininga nti sente zikozeseddwa mu NRM convention ziryo busini okiraba ebifaananyi buli billboard gy'obadde olaba waggulu Anita Among yagikuya Museveni kwegamba controlling structure, controlling sente, controlling judiciary, controlling electoral commission. Cheki sigadde. Naye kanso singa kibadde bwe kyonga bw'okyogera twalabye nti basooka ne bamuwandako eddusu abaseek kakati Honorable Thomas Tayebwa mu nsonga eyo naye bandimuggyeko obuwagizi buno sikulaba tondaba nga wa bulijjo esebo byenkubulira sibijja ku ensome mu mawulire esebo byenkubulira nkubuliranga kyesijja kubuulira okitegere kati kankubulira kati mawo nga takyayogera nga badavuganya Anita Among bubi nnyo salamu aleikum yagati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali erweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Yes, alright. Kakati ebyomukyala Anita Among ekyamazima biwanvu buli lukya byongera okwera nga ate bisajjuka, byongera okwera nga bigaziwa, byongera okwera nga ate bitinkuula ebyama ebiyitirivu ebiri munda mu State House ewajje n'Omuseveni naddala ku kikwatagana n'entebe ennene. Kakati ebigambo byongeddwa okwera nga biraga nti omukyala Anita Among abadde ayongeredde ddala okwera nga afuna influence mu kibiina ekya NRM ate n'okwera nga afuga ebitongole oba ziyite organize ezikola obuyinza munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati omukyalo ono bw'abanga electoral commission asobola okwera nga agikwata n'agissa mu ngalo ze 5 kiba kitegeeza nti 231
bw'abanga asazeewo kwesimbawo General Museveni bino babadde bamulangirira awatali kubeera nga awangudde kiba kitegeeza nti abasajja n'abakazi abali mu kakiiko kano babadde basobola okubeera nga beefulira mu kiti ng'embazi ne balangira omukyala Anita Amongo bw'abanga asazeewo okubeera nga yeŋŋanga General Museveni nga ne mu makooti yonna omukyala ono kyamaze dde okubeera nga kizuuka nti emisango gyonna abadde asobola okubeera nga ate agikwasaganya era n'ogwa Nameere mwagulaba e Masaka ng'omukyala ono y'omu kwabo abagwomamu omutwe okulaba ng'ate ono alangirirwa oluvannyuma lwa kkooti okubeera ng'ate ebirumira yabisanga mu bululu oba mu bubokisi obwali buteereddwamu obululu nga tekikkirizibwa kubeera ng'alangirirwa naye yalangirirwa ku nnyondo kakati ng'ate yo paalamenti ekyamazima omukyala gy'ayagala gy'agizza yakeera ku makya n'asalawo n'abagamba tugenda ggulu n'agitwala eyo yazimba enju ebukedeya bonna n'abasitula ne vice president w'akaseera ako n'amutwala ebukedeya ne General Museveni kennyini n'amusitula n'amutwala ebukedeya kakati ge maanyi omukyala ono g'abadde alina era g'abadde azimbye agabadde gatandikidde ddala oba agabadde gatiisiza ddala abasajja bano naddala General Moses Kainerugaba eyeegwanyiza era ayagala okubeera ng'ate obuyinza bw'eggwanga Uganda abukwata okuva ku kitaawe General Museveni tibwabulwa kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso omukyala Musafiri Nabbanja Robinah kakati naye ebyo byongedde okubeera nga byonooneka ebyama byongedde okubeera nga bivaayo nga n'eŋŋambo zisanyusa okubeera nga zibungeesebwa nti ono naye obubbi bw'aliko ekyamazima asaana kubeera nga akwatibwamu ekyamazima ono asaana kubeera nga aggalirwa era bwe yetaaba entaanya bwe kataabe kasinge ono naye yandibeera ng'ateekebwa ku mpiki y'okuzannyibwako ebyobufuzi naye n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa jjukira nti ono y'omu ku abo abagambibwa okubeera nga baakwata ku mabaati ne bagawuutanya era ne bagabba kakati njagala obiwulire bwe tubivaamu ate ndyoke nkutwale ewa Joel Ssenyonyi mu mbeera y'emu naye ebigambo byandimuddugalira abasajja mu kwagala okumusigeko okumusiga enziro n'okulaga ekifaananyi nti ne mu NUP nayo obuli bw'enguzi gye buli oluvannyuma lw'okubeera nga ate ekintu kitandikidde ddala okubeera nga kibasenkenya kitandikidde ddala okubeera nga kibasensera nga kivudde mu PLU kivudde wa sipiika kivudde mu paalamenti kyolekedde State House ewa General Museveni ng'ebibuuzo bimugamba nti ate ababbi abakulu bo lwaki tebakwatibwako kakati okuteekawo obunkenke n'okusiga ekifaananyi ekiteekawo diversion bandijja mu kibiina kya NUP nga bwe mwawulidde nti waliwo n'ababaka ba paalamenti abagenda maaso n'okubeera nga banoonyerezebwako kakati kya nnaku nti baagala kuteeka ekibiina ekitali mu buli bwa nguzi nga n'omusajja yali enguzi baamugoba baagala bakulage nti nakyo ate mu kulya enguzi kirimu kansooke nkuwa ebya Nabbanja bwe tubivaamu tuleke tugende ewa Ssenyonyi ate mukwano gwange nabyo bitegeere era bigenda otutuukawo oba oli awo nga wamaze dde okubeera nga ate gwe atambula naffe ku mukutu guno wabifunyeeko dda kopi omubbi Nabbanja gw'oba oddako Nabbanja n'erinnya Nabbanja teribangako liryo okimanyi bulungi bakuyita Nakabonge Olivia n'empapula ze wagenderako okugenda mu senior 1 sizizo oyo ze wagenderako yoyo Nabbanja Robinah omukyalo oyo omuwala oyo yali yakamala esente zakubula ez'okutuula P7 n'otuula era n'ogendera ku mpapula za Nabbanja Robinah Nabbanja nga gwe Nakabonge Olivia so bw'olaba nga watandika obulamu bwo ng'okumpanya genda e Bulenga olina street number n'okwata mwannyoko Lwanyaga n'omuteeka mu lands omwo mu lands ayinamu omulimu gw'amaanyi naye ne bamwataakinga mu lands ey'Emityana yasooka Mubende ettaka lyonna era yakula ebya ofisi y'ettaka wa anti bamuyita personal bamuyita kiri in brief bakiyita pass yes it is Emityana naye yasooka Mubende
President waliwo bino ebyapa bya Bugangeizi. President byagamba nti bakompasetinge ebyapa byonna babitwala. Wabula ku jjo ly'abalamu wano nga ntandise okwogera ku nsonga eno, anti-corruption yavuddeyo. Era negenda nja kubawo n'ebifaananyi bya mwanyina oyo gweŋŋamba Lwanyaga nga ayina amaka ge yazimbye waneebule nga gatunulwa nga muntu. Era bwe baagendayo okumuggyako statement, gundi n'akuba essimu Nabbanja, musobola okuvaayo, lwaki muli awo, muveeyo. Era kati essaawa zino wenjogerera ali ku rediyo ey'Ebunyoro, ali mu kugamba abantu abataafuna byapa byammwe mujje mufune ebyapa. Naye nga buli kyapa yakiteeka ku miliyoni ezo 5. Naye miliyoni 5 azisaba buno obukadde obutalina yadde n'omutwalo mu nsawo. Oyo ye Lwanyaga. Oyo Lwanyaga nga mujjukira bulungi Prime Minister nga yakafuna obwa Prime Minister, yagenda n'alya esente za cooperative ey'Ekakumiro. Esente zaali 11 billion. 11 billion, it was 11.4 billion. CDF njagala owulirize kano, njagala tukwata omubbi wano, ono omubbi wakukwatibwa 11 billion. N'akwera n'akwata abantu okuli mwanyina oyo Lwanyaga, n'agenda n'akola ID, nga ID ekifaananyi kikye naye ng'amanya ga muntu mulala. N'addamu n'akwatagana n'omukyala Honorable Kaboneka I think, n'omulala ne bajjayo sente za cooperative 19.4. Bannange ono ye mobbi Nabbanja wabula obbi eggwanga lino. Ne bajjayo sente ezo ne baziteeka ku accounts z'abantu ab'enjawulo. Kwe kwali omusirikale, bwe mba mujjukira bulungi omusirikale Nabbanja gwe yaleka mu America, esente naye ne zijjira ku akawunti ye. Kati bwamala okuziwithdrawinga ne bazimuwa, yakwatako miliyoni 5 n'aziwa omusirikale. Bwamala okuziwa omusirikale n'agenda naye, omusirikale mbw'abulidde abulidde mu America, whereby she has all the powers okunoonya omuntu oyo n'akomawo wano. Naye yamuggyawo lwa nsonga eyo. Era n'akwata miliyoni 2.2 n'aziteeka ku akawunti ya cooperative eyo. Era ezo miliyoni 2.2 ndowooza zaamala almost like 4 days, era nazo naddamu n'aziggyawo n'azirya. Muzeeyi njagala owulira ababbi bo abakazi, naye bannange mwaswaziza abakazi. Museveni toddamu kusembereza bakazi. Nange ndi mukazi naye obubbi obw'abakazi ate bususe bukuula ejjembe. Kakati nno nze naawe ne Musafiri, Robina, Nabbanja, omuvubi, kakati naye ebigambo bitandikidde ddala okwera nga naye bimwonoonekera, embeera yandimuddugalira. Jjukira nti mu paalamenti ya ggwanga lya Uganda ebintu ebigenda mu maaso olunaku olwaleero ebyobuli bw'enguzi eby'obukenuzi kakati byetooloolera nnyo mu paalamenti, ng'ate n'omukyalo ono Nabbanja Prime Minister y'omu ku abo abadde babeera mu paalamenti ebbanga lyonna, era ng'emizannyo mingi nnyo egigambibwa okwera nga gibadde gizannyibwa mu paalamenti eno nga naye agimanyiiko ne yeefuula kyesirikidde, oba oliawo nga n'egimu mbu ng'agirimu. Era Joero Ssenyonyi bingi byazze ng'ayogera, era ne ku mukyalo ono Nabbanja azze ng'amukubamu ttooki. Ojjukira naye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'agamba omukyalo ono nti byonna mubikola, naye akaseera kagenda kutuuka abasajja abo bagenda kwera nga babeefuulira, yadde nga byonna mubikola lwakubanga bo balina kusigala mu buyinza, mubikolera bo okwera nga basigalawo nga bafutubadde ku bannayuganda, naye akaseera mpaawo kaaga mugenda kwera nga ate mukajjuutuka. Kakati nno n'ebya Nabbanja nabyo twandiraba nga ate bitandikidde ono ne bisajjuka okukkakkana nga naye atandise okwera nga ate akwibwa ssaaki, oba oliawo n'okwera nga ate anoonyerezebwako ku bugagga obugambibwa okwera nga ate bwafunye mu kaseera akatono kamaze ku bwa Prime Minister. Kakati mu mbeera y'obutaswala nzekka, mu mbeera y'okwekaza, mu ne mu NUP
abasajja bano bagirowoozaako nnyo okubeera nga bagenda kuvubayo oba bagenda kukwatayo abamu ku bammemba b'ekibiina kino naddala abo abadde bakiika wali mu paalamenti ya ggwanga lya Uganda, era nga babaka abamu ku abo mbu abadde bagambibwa okubeera nga ate babadde bajoonyesebwa sipiika Anita Among, ate bagenda okubeera nga ate bakwatibwa, okuli omubaka mbu Honorable Zaake, okuli omubaka amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi. Bano mbu bagenda kubeera nga nabo essaawa yonna baggulibwako emisango oba oli awo n'okubatega ensimbi ezigenda okubeera nga tezikubibwa ebifaananyi n'okuteekebwa mu mawulire, olwo basinziire awo okubeera nga ekibiina kya NUP nakyo bakigatta mu mugotteko guno ogw'okulwanyisa mbu enguzi, olwo balyoke bakisiimuulewo ng'olwo alwanyisa enguzi gwe bafulontinze oba gwe bakulembeza General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okulya obuyinja, agenda mu maaso n'okulya essappe, agenda mu maaso n'okubeera nga ate mukwano gwange afuna makisi mu bantu, olwo mbwayongere n'okubeera nga ate ekifaananyi kye ekyali kyafa dda, ekyali kyavunda edda mu bannayuganda mbu ng'akizza engulu. Kakati waliwo n'abatandise okubeera nga babijweteka mbu ono essaawa zino mbu n'omusimbawo n'Ekyagulanyi mbu General Muhoozi awangula, era nga ba NRM n'aba PLU be babyogera mbu kyakoze kinene nnyo mu ggwanga erya Uganda okukwata Anita Among. Ate nga nkugambye nti emyaka 40 kitaawe gy'amaze mu buyinza, naye kennyini General Muhoozi n'ebyobugagga bye nnakulaze olunaku olw'ejjo, ono tasaana na kubeera ng'ayogera yadde okusenya ku kibayita enguzi, obubbi n'obunyaguluzi obuli munda mu ggwanga erya Uganda. Kankuba bya Joel Ssenyonyi ate mukwano gwange nabyo biwulire otegere nti bano abasajja obutiitiizi bwe baliko, okutya kwe baliko, ekibiina kya NUP bakyanoonya butya bwe bakiteeka ku ttaka nga mitembo tannaba kubeera ng'akomawo munda mu ggwanga lya Uganda, kubanga ate oyo waakomerawo bigenda kubeera nga biralamu. Abasajja bano bagenda kubeera nga ate bakajjootuka. Nkugambye nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamala dde okubeera ng'alayira essaawa yonna akomawo munda mu ggwanga erya Uganda, nga waliwo n'amawulire ge twafunye ge tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tugoberera agava munda mu ggwanga erya Amerika nga galaga nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo appointment y'omusajja amanyikiddwa nga Donald J. Trump Kawandwa Bigambo, ono yandibanga emulimu 5 essaawa yonna yanditula ku mmeeza n'omusajja omukambwe, omusajja atayagalangako badikiteeta, omusajja eyavaayo n'alayira nga yakalayira n'ategeeza nti okufa n'obutanyagwa buli muntu yenna amaze mu buyinza emyaka egisaba mu 2 naddala mu Afirika agenda kubeera ng'amujja mu ntebe. Kati Kyagulanyi okubeera nga appointment eno yagifunye mulimu nkwawa, olowooza abasajja lwaki tebatya? Lwaki abasajja tebasattira? Lwaki abasajja tebasula nga batunula? Kankuba ebya Ssenyonyi bwe tubivaamu, ogenda kuwulira obubbi, ogenda kuwulira obunyaguluzi, ogenda kuwulira ensimbi y'omuw'omusolo emyaka 40 famire ya Mwami Museveni gye beezibise, ng'ate kyokka olunaku olwaleero bakulaga nti be basaale mu kubeera ng'ate balwanyisa obubbi ng'ate be bakkondo. Luno obubbi ate nga bwa kika kya waggulu. Luli baali bagamba nti neffe tulimba nti tuwaayiriza ne kati batwegasseeko, era nkubiriza abantu nti bw'oba olina ekintu ky'oliko ng'okikkiririzaamu kiremereko. Wayitawo obudde abantu ne balaba ensonga gy'obaddeko. Nabagambye baagala kutwala ssente currencies ez'enjawulo baziteeke wa Ssenyonyi bamukwate ne ssente, bagamba abadde akolagana ne sipiika. Aba PLU bagamba bwe bati, omanyi batiira ddala abantu abagezi, kyova olaba basobola okuyinvestinga ssente mu ba IT babatwalire babagireyo peegi ya Lumbuye, wakiri batandikire ku following ya Lumbuye kuba bo tebeekolera byabwe. Wakiri bakuwe ssente oyogerere bo, bakusiruwaze oyogerere bo kuba bo tebalina magezi ga reasoninga, bo eyo yenkola yaabwe. Bagambye tebaagala, PLU teyagala kulaba Ssenyonyi mu parliament, kubanga ekisooka bo bakoze selection ku bantu abaze mu parliament balonze basiru bokka be bali mu parliament. Kati Ssenyonyi threat, kati biri eby'emmundu bye babadde nga bakola simanyi mbuno abaana ba Nuupu babasaze simanyi mbuno n'amasasi simanyi ebyambalo biki, ebyo byonna tebikyakola. Kati baagala mmuteekako bokisi za ssente. Era bali mugamba Amongi alumirize nnyo Ssenyonyi nti babadde bakolagana bonna.
Ssenyonyi bagende uwe basange ekisenge kya ssente okuva wansi paka waggulu. Okitegedde? So eyo security mubeere nga mugitemayo mugitambuze bagende okubikola ensi yonna ng'ekikola ki ekitegeere bulungi ababitwitinga mu bitwitinge abagira okiraba ng'ekintu ekitono naye tomanyi bintu bimeka bye tubattidde mu security alerts bye batasobodde kutuukiriza y'ensonga lwaki Museveni takirowoozangako era takyagalangako okukwata banne bw'atyo nga bw'atandise obbakwata. Naye olw'okuba mmwe ab'omulembe guno alina okukola ekyo forcefully. Naye ate akuba embwa abanoonya mukama waayo. Fe okutigiinya bano ojja okwate bano kikonfaminga nti gwe problem era kigenda kugwekerera wuwo. Teekawo abiri. Yes. Njagala video negende kuwa General Muhoozi kutuke ku General Muhoozi video ne kutuukeko. General Muhoozi njagala video ne kutuukeko. Mpulira wasomera Sandhurst. Ulirize. Zesoma ko bunama jendi muntu civilian njagala nyensi ya ngawo ojagala. Newe njogere ebintu njogerera abantu bangi nnyo abampuliriza era abanzikiriza kitegeza ntumiddwa. Tuli mu kwemulugunya. Ebintu byoli nkulaga eggwanga nti nno olyagala nnyo muli mu kulwanisa nguzi ssebo olimba. Muganda wange ssebo olimba. Ffe tuli basajja basiru. Abanagale tuli bawammana tulitegeera ssebo tutufuula basiru. Uliriza. Pita 006 sizidemu NUP mpangalira Stockholm Sweden nga njagala nnyo ensi yange nga oyagala ensi yo. Nga tonna genda ku kyanguzi esaawa naffe twogere tukooye gasiya wammwe bwe muli mu updatinga esaawa zino Anita Amonge timanyi mmotoka bagifunye esaawa zo zimugenze mu parliament mwena tula mtuga kati musanze simanyi zigistwing z'abadambale za golodi byonna mugenda kubijjayo. Tuli wano tulugambe ekintu kimala tukiremedde tuli ku nsonga emu. Muganda wange abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino nchiddamu Muhoozi video ne jakutuuka ko njagala bagitsalemu bagikutambulize. Abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino bakojjaabo bakwano bataatawo oba mikwano gyo. Tozaalidwa ku guno omulembe gwa Anita Amonge osobola mu neguzo wakagitegeera bannayuganda temukyamuukirira. Bana abasajja balina bye bayisaawo. Oyo omuvubuka oba oyo omusajja oba oyo Generali Muhoozi nga we yeeyita akulidde oba ayonse ebbeere ly'obulyake n'obukenusi. Ebyobugagga Muhoozi taatawo byalinako obuyinyi nga tetakola bye bisinga obungi. Taatawo akolawa. Taatawo akolawa. Ebyobugagga byonna bye mulina simanyi zigundi buli kampuni zonna ze mulina zi petrol station ze mulina mukolawo. Mutwa kumbalira ebyobugagga bye mulina. Muhoozi tweyanziza nnyo omulimu gwe weefudde nti okola olwandisa nguzi na bulyake mu ggwanga. Naye okujjako nga taatawo mutaddemu omuguwa lino eggwanga mwali badda mwali malago. Your father, your mother, your uncles, mikwano gyammwe be mwasoma nabo baani bonna be musiiba nabo mwemanyi nga makakundi kammwe mwe mukyasinza okubba eggwanga. Gweyagala kungamba bwe Anita Amonge ebyabbibi ebisinga omunnayuganda okubeerawo mu nsi nga mubba esente z'amasannyalaze nga ffe twalibadde mu nsi mu Afrika abasinga okuba n'amasannyalaze naye omunnayuganda saasobola kwafuninga amasannyalaze. Omanyi sente z'enguzi ezitambulidde mu masannyalaze. Omanyi sente bubumiro obubumbi obusirivu obubbiddwa mu faculty y'amasannyalaze n'enguudo. Amama mbabazi mukwano gwa taatawo. Kankwe ku history ono. Bw'oyagala tukwagala eddala ddala nnyo bw'oba tolina by'oyisaawo nsaba ozuukuse fayiro ezaali zaakulema. Amama mbabazi mukwano gwa taatawo. Era mmanyi beetya n'okwetya byonna bye balwa naffe tumanyiiyo. Oyo yabba ssente nga ziringa bw'oyabwa mma. Byagwa bita tetumanyi oba yasibwa oba teyasibwa tetumanyi. Naddamu okumulaba ng'ayise taatawo nga muwala we yagenda okuwasa gundi we South Africa simanyi. Taatawo n'akola obuwaayiro simanyi obuwaanyi tebeeyagala nti beegobye. Ne mukola drama w'ebyobufuzi simanyi tebakyekwata mu ngalo. Twagenda okuddamu okulaba nga mama Mbabazi ali mu kwanjula muwala we taatawo yali omugenyi omukulu Ssebo Omukulu Muhoozi. Vidiyo eno njagala ogirabe. Taatawo yagenda ku mukolo gw'omukwano gw'omu eyasinga okubba eggwanga lino. Nkujjukiza amama Mbabazi yali musaale nnyo nga Medicine nga abba ssente. Era sereza Medicine ngo zisa twayita ku account ya mama Mbabazi nga Medicine ngo yakabba ssente ne bad black. Nyongera okujjukiza mukulu. Amama Mbabazi yakwata Medicine ngo n'amufera ssente mbwe yagala simanyi fulani ne Museveni Medicine ngo yagulira bus. Kati ku posta mama Mbabazi yalina mu government yenyigira ko ne mbufere obw'ekisiru nnyo obw'abantu abataasoma ne n'abwenyigiramu. Munyo omusajja omubbi.
olina mukwano gwa taata we yabba sente z'abalwadde ba siriimu olina omusajja mukwano gwa taata we yabba sente z'abalwadde ba siriimu bajja muteekawo mu komenti mumumanyi tabeera ku State House buli dakiika bino byonna ebintu byammwe timwekengedde Anita Amongi musimanya badagala kutwala ntebe ya kitaawo tekigenda kutukwagaliza ssebo tetusubira tugenda kukwagala tutyo taata wo mukatya kubira akajja kuyingiza emibyobufuzi tukutendereze nti olwanisa nguzi tatandika na taata wo musibe kuba taata wo na Amerika jja neekuba ekirango nti ebadde emuwa ssente empitirivu obusirivu n'obusirivu obwa $1 million afeffette oba aliise aberenga amansi ettaka erigimusa ku bisiyaga byabadde yeefula mu kamera nti amuvumirira sente z'ebisiyaga ziriwa zebawa kitaawo Amerika ebadde complaining accountability eriwa taata wo mukube ejjeeke taata mukube ejjeeke sente z'ebisiyaga zebabawa abazungu Amerika ya complaining ebadde ebayamba okubeera nga mufujjirira amazzi n'ebigimusa abantu okubeera nga beeri ennyolo sente ziriwa taata wo asiiba azijja zikulira sente ziriwa Amerika kiteekayo sente ziriwa gwe bakugambye bulwanisa enguzi n'abantu obadde musiba nabo mu State House n'abantu mwe bwenyini bwe mwapointinga nti babbye ssente bamisuse public funds twerabire nti noyina abantu baffe boosibye nze okulwanisa enguzi nga n'agiridde mukwano gwammwe musiba munywa kacaayi nsanyuka nnyo ng'otadde ate abantu boosibidde obwereere nga bali mu kooti bavula tebawulirira omusango gyabwe tebagiwuliriranga abaana b'abandi bali mu makooti abaana b'abandi bali mu makomera bali bapooca bavunda naye oli eno sebo mbolwanisa nguzi ki ozalibwa guna omulembe sokomanye bunenzize effedde Uganda twagala kumanya waki omuna Uganda gwensi gyolowooza muno bolwanisa enguzi tubeera batebenkevu ate enguzi oba ogirwanisizanga bannayuganda tebali mu makomera tunanyumira tutya ensi so okuyimbula abaana b'abandi bonna bomanya abali mu makomera batalina musango boosibye gwe kyogamba ekyo kigenda okubeera nga tugenda kuddawo tukwerabire ssebo twerabire gwe byoza otugamba wano ng'okuba abantu mwabayigiriza olunyankole obateeka mu besimenti okubi abaana b'abandi wano obamenya emigogo n'ogamba buno batadde mu besimenti bagala kuyiga lunyankole ffe tugamba tukyerabire twebye olulimi lwobadde olukozesa olukambwe ku Twitter oba ku X ng'osiba ovoola abantu bayita amannya gweyagala twerabire taata wo kati akubira akajja ojje ng'omuntu omu anudde eggwanga lyafa nate ssebo eggwanga tayika okufa nga taata wo yafuga mukola mulimu ki zibumbulye mukola mulimu ki ogubeera nga enguzi oba kugirwana naawe kennyini weerwane olina ssente ne position gy'olimu nga olina ebintu privilege zofuna tolina zifuna ng'ezo zonna ntuyo za muntu wa wansi ali mu kubonaabona abasajja babbye ssente zino abasajja bakojja abo baani n'owulira nti simanyi baalobwabwogo mulina amannya gali eyo simanyi muganda wa maama wammwe simanyi kkojjaawo mubbye ssente kati kambuuze nze bwe mbanga ndaddewo akakundi kentaddewo neŋamba tuli babbuloga tuvuma abantu taatawo n'agamba genda tuwa obuwumbi 3 abangenda kuwa accountability ensi kyoguto kibeemu taata waba yeewussa ezo ssente zisobola okuyamba eggwanga ne muzimba amalwaliro kati munoonya temutufuula ate basiru muli mu kunoonya simanyi accountability ya biliyoni nnyo mwabadde simanyi Rolls Royce kyokka nga musobola okugaba biliyoni 5 eri abavubuka abataagala kukola just kuvuma buvumi mu bagavumenti mukatera mubakuba empiso mulina amagezi twagala okukujjukiza tolina byokoze oba taata wagala kufuula Minister of Works ndabyo oyirumba simanyi bano ab'enguudo kuzawagala kujinga mu Minister of Works nawudde simanyi mbu simanyi Katumba Amalafu simanyi mmwe mumanyi biri kyaffe bye twagala kumanya naye tolina kyokoze bannayuganda temubuguumirira bano abasajja balina ebintu bye bayisaawo byabwe binene lwaki olumba Anita Amongi abadde ayagala entebe yo omusajja gwe mwawalooni wano simanyi Pineti senze zaali zamwe wa musolo eddwaliro lerubowa byonna senze zaali zamwe wa musolo fola periridda temudde bwetufuula basiru mwe musinza okubonyaabonya eggwanga mufuze bubi eggwanga lino mulibonyaabonyeza nnyo temulina kye muyinza kukola muno tubakubira esimanyi enduulu Anita Amongi bamutaddeyo mwempawundinze emmotoka ze temulina kye mukozesebo mussa abantu ojja kungamba nti kati bamama mbabazi keesi zaabwe ezaabeerangawo tewali nikyaki gwe olina okulwanisa enguzi muhozi kyoka magundi CDF gwe olina okulwanisa enguzi mu Uganda CDF yalina okulwanisa enguzi ojja kungamba nti webabba essente mbugwali toli you aren't in power
kati kankujjukize Yuchuli yali mukwano gwo. Yuchuli was your friend bamukuba musasi kwogera ku kisaawe ekyo. Ekisaawe ekyo obubbi abantu bazze bakyogera abantu bafiribize no firinga mu video nga basaba enguzi Muhoozi video ezo zoziraba. Ekisaawe nga takyogerako. Bani abakifunamu. Omanya abafuna ku kisaawe ekyo toyinza kuddamu kwogera. Uganda Airlines ina amakosa gekoze nefiriza sente z'omusolo sente zitutumuse bibadde ko badde obiraba. Omuna Uganda ne mukarya. Flights nezidireyinga. Aho nga toyingiddeewo. Manyi sente zitutumweddawo manyi obudde bwe sente okutambuliddawo nga toyingiddeewo awo. Lwaki ebitongole bimufuna mutobiyingiramu? Airport wano ekabiza abantu yassa n'ekichuli nga siraba ngoyingira mu airport yo kunoonyayo nguze eriyo mubuzabuza jasi omulaba muntu abalabisa ngoyo mumujjayo kubebe mubifunamu kati mukuto omukazi oli mumufudda amawulire mbabuli abaganda bantu tukyagenda mu maaso n'ebyo bifirimu by'abantu bamatako bagenda kanya bagamba Anita Amongi bamulumbi Anita Amongi bamubaza basanzeyo kino eno siri ekyagenda bugenzi maaso naye kyekiriubirirwa kyabwe kyekiriwa bwe banguzi bana basajja bwennyini n'abagikota balina kubeera mu komera including taata we mama we kojawe sengawe naye kennyini ezinywa sigara talina mulimu gwakola ezinywa sigara zende zamwe wa musolo bw'aba agenda okugula giribizi simanyi Captain Morgan sende zamwe wa musolo oyinza tuwa accountability mulekera okuwudisa abana Uganda abantu bangi wonna mubakubye mubadifomize mubamenya amagumba nzo okulwanisa enguzi mu ggwanga sinza kuddawo muno obusimanyi mbuze ekikubira enduulu ng'omuna Uganda ali mukomera apooca mumukubye mumazeewo bantu bali mu makomera tebasobola nakubeera nga emikasango gyabwe bagiwulira nti buyonja eggwanga tukyasasulira n'amasannyalaze essente ennyingi fe abandi bale tugalina n'amazzi genda tenga okubeera nga tugasasulira n'okusa tugenda tenga okuba ntukusasulira mukukyososa okukola kulwanisa nguzi eyo enguzi ebadde okuwayonka ebbeere oliyonkedde ku nguzi era okyaliyonka n'abaana bonyini bozadde bagenda kuyonka kweri ebbeere because enguzi eviira mu famire yo enguzi eviira mu famire tuwuddiisa ate nga bakyagiyonkako nebana bemulizaala n'abazzukulu mutamuzimbira ekyo kyammwe ku nguzi Anita zabba kyovolaba mumanyi we mbadde mumukubira ne mubadde mwe mumukozesa kuba yalaba mmwe abadde yafuna abadde amanyi ali imyuni olw'ensonga alina babadde alabirako ye mwe bakafuluba okubba essente temuddamu ate tufuula badongo bannayuganda omusajja tababuzaabuza ne taata we ono omusajja alina kyayisaawo teyefuula omuganzi muno kakati saawa zino Muhoozi akoze omulimu talina mulimu gwakoze era asiba babbi banne bamanyi ate nga bya kamera tetumanyi kigenda kugwa kitya ababbi abatuufu abamanyi naye nkugambye sekta zebafunamu tebaziyingirira bayingirira omuntu agwe bamanyi nga twawe tokimanyi Anita Amongi agendagenda mu kkomera mu kiinako evidence udisa just bantu kubitambula tuyita mu bintu bingi nnyo abantu batuttira abaana kati kesi yokero yakomawo abanagenda bataddeko akatambala neyo yaggwawo sente z'omuwi omusolo zatutumukiraawo mu hearings ezabeeranga obikana kumuleeta omusajja ebyokero byaggweerawo abantu bookya obutale bw'abantu everyday nga temutuwangako keesi tandika ku bintu ebiruma abantu ezenguzi mwe muziteekawo bwe mubeera bamazima n'obukulembeze bwammwe enguzi esobola ovaawo mutekewo structure zisobola okulwanisa enguzi ekyo mukisobola okukikola naye waliwo ffe ebituluma ate nga mwe mubireeta mwokya obutale bw'abantu mwokya amasomero broad daylight amasomero n'obuyokya essomero bwotayagala okubayagazimu simanyi katali n'oyokya essomero bizeza abantu abatalinako mwasiriza abantu abalina bamufuna mpola mubalumbe mu butale bwobwino ne mubwokya okwamagalateeka simanyi makolero gammwe tutwala abaana amasomero tebakyali safe mwana bamutira mu ssomero talifuna bwenkanya kati ebyokero byakomanga soko yonje ensi n'obuntu obutono omuntu asooka abeera okubeera safe leka kukwata mwana w'abandi musiba talina musango bw'aba n'omusango muteeke muleeta awozesebwe asalibwe ebbanga bamufumbire bamaze mu kkomera ddene nnyo singa te mwabasalira ne basaavinga kisinga mugenda bafuula engeyo bateeke n'okweri enkuta bateeke n'okwekuba betti bw'aba afiiriddwa mukazi we mutagenda aziike bw'otasobola kugenda kuziika kale ng'ogamba tali above the law musalire amanye nti nno bbanga bweti nakola omusango bwe guti bwe kiggwa ng'endeeka twagala Uganda yenteeke teeke ebintu obutonotono bw'osooka nabo ebyenguzi by'omu bisobola singa mmwe mulekerawo okugirya abagirya mwemanyi tetulina ebizibu byaffe bituyitamu ng'Abannayuganda temutufuula abasiru temutufuula abawammana mwe musinze okubba ensi eno mubbi ensi eno mugimaze ate kati mwagala tufuula abayungwe
Anita mujjo mukimanya bera mujjo muyamba nga ba. Ebisawo bya sente bennyini byo muyamba nga ba. Tuli mu gwanga musona okubamba Uganda musimanyi Bank of Uganda bajimenye. Nige mwe muyire ebisumuzo bya kopi mu ba mafia mwefula abadongo. Banke tengera bwe ebintu by'abantu bonna banagona bye bayinza okwesinga mwe muyina kopi z'ebisumuzo. Muteko ba governor nga jasi babandi kati bayina maanyi. Enguzi bwe banguzi tandikira ku taatawo, maama wo, kojjaawo, bwe kennyini. Basista bo bonna teekayo. Kuva dinga bulwanisa enguzi. Nkugambye abasajja abasinga okubeera mikono gya taataawo bonna babbye. Teri ayinza kubasiba. Ebintu by'enguzi bannayuganda batandise okutambuza ennaku zino birungi, yes, ne si kyekituufu, si kyekigendererwa kyabwe. Era tolowooza nti Anita Amonge bagenda musibanga abasiba omubbi w'enkoko, nedda. Ono omuntu waabwe. Bulijjo era bamumanyi, naye nkugambye ekintu ky'enguzi kyakatandika.